Sipiika wa Parliament Rebecca Kadaga ayambalidde poliisi y'oku nguudo olw'okusuulirira emirimu gyayo ku nguudo ezimu ky'agamba nti kyekiviiriddeko obubenje okweyongera mu Uganda. Sipiika Kadaga agamba nti Ssaabaduumizi wa poliisi Martin Okoth Ochola bw'atassa maanyi ku nguudo obubenje ng'obwagudde ekiryandongo tebugenda kuggwa mu nsi. Ebiseera ebiyise waliwo campaign gye bayita Africa Salama yali bakola ku Masaka Road nekirabika nti eyambyeko okukendeeza accidents. Kati njagala okusaba Inspector General Police nti addemu entegeka eya Africa Salama ku nguudo zonna okusigira ddala ez'engendo empanvu ennyo. Kadaga agamba nti singa poliisi ezzaawo abasirikale b'ebidduka ku nguudo naddala ku mmotoka ennene nga bbaasi osanga envuga y'ekimama n'obulagajjavu mu bavuzi b'ebidduka binaafuuka lufumo mu ggwanga. Addemu okuteeka abasirikale abatambuliranga mu bbaasi kuba kyali kikendezaako nekirabika nti kati tebakyalimu. So njagala kumugamba nti abazeemu tulabe nti abatwala abasaabaze batwala mu ngeri etegerekeka. Kadaga agamba nti singa Uganda ekoppa ku mawanga amalala n'essaawo kamera eziketta sipiidi y'ebidduka ku nguudo ez'enjawulo osanga abavugisa ekimama bayinza okukendeera era n'obubenje ne bufuuka lufumo ku nguudo. Koze enguudo nate kati zongera okutta abantu. Ebya kamera byetaagisa kubanga eri gyetambulira mu nsi ez'ebweru ovugawo olaba nti wano tosobola kuvuga gundi singa wano nekuudo kibeerako nti tosusa speed west naye wano ndoozi ewaffe abantu bavuga buvuzi. Kaakabenje akavuddeko embetezi ekiryandongo kafiiriddemu abantu 22. Josephine Namakumbi, NBS Amasengejje.